Eddoboozi lya Mukama. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Nnabbi Ezeekyeri essula y'okuminenya kuva akanyiriri akasooka paka ka23. Naye akanyiriri k'omusanvu kagamba nti kubanga buli muntu ow'omu nnyumba ya Isirayiri oba okuba naggwanga ababeera mu Isirayiri eyeeyawula nange n'atwala ebifaananyi bye mu mutima gwe n'ateeka enkonge ey'obutali butuukirivu mu maaso ge najja eri nabbi okunneebuuzaako, nze Mukama ndimuddamu nze mwene. Wano tulaba Katonda yakozesa Nnabbi Ezeekyeri okwogera eri abantu be ku mbeera gye beeyisangamu nga abakubirira ku nsonga eyo. Abantu baali bayonoona era nga baava mu kkubo lya Mukama. Era ekigambo kya Katonda tebaakyagalanga kubanga kyali kibanenya era nga we kibawabula okwenenya okudda eri Katonda. Ky'olina okumanya, Katonda alina ekyokuddamu eri buli mbeera yonna wansi w'enjuba. Eddoboozi lya Katonda ly'amaanyi era lirina obuyinza. Eddoboozi lya Katonda liyinza okuba teriwulikika eri ffe, naye ekyo tekitegeeza nti Katonda tayogera. Katonda w'ebitonde byonna alina okusaasira kungi era wa kisa. Ebiseera ebisinga twagala okutwala akakisa ako okukola bye twagala n'okutambulira mu ntegeera n'amagezi agaffe, gamba ng'okukkiriza n'okusinza nga bwe twagala. Ky'olina okumanya nti Katonda akangavula buli omu abazizza omusango, era Katonda akukangavula ng'ayagala kukuzza mu kkubo ettuufu. Ebiseera ebisinga endowooza zaffe zikontana n'okuteesa kwa Mukama bw'ayogera gye tuli, kubanga waliwo ekiri mu mitima gyaffe ekitaagala kukola okusinziira ku nteesa ya Katonda, era emitima kika ekyo tegyagala kutegeera n'okugondera eddoboozi lya Katonda. Olwaleero tegeera kino nti teri kinene okusinga obuyinza bwa Katonda. Ekigambo kye, eddoboozi lye, Katonda agulumiza abo abassa ekitiibwa mu ddoboozi lye n'ekigambo kye. Nowa, Danyeri ne Yubu kyakulabirako kirungi eri abo abassa ekitiibwa n'okuwulira era n'okugondera eddoboozi lya Mukama. Olina okumanya nti twayitibwa okuweereza Katonda n'essanyu n'okwagala ku lw'ekyo kye yatukolera. Jjukira, Katonda yatuwa obulokozi okuyita mu Yesu Kristo. Ebibi byaffe byasonyiyibwa ku lwa Yesu Kristo, era ekiseera kyaffe kaakano kirina amakulu ku lwa Yesu Kristo, n'ebiseera byaffe eby'omu maaso bya mirembe ku lwa Yesu Kristo. Kaakano bw'oba otegedde amakulu g'obubaka bw'olwaleero, kati saba ng'ogamba oti, Ayi Mukama, mpa okutu okuwulira eddoboozi lyo n'okwagala n'okugondera ekigambo kyo. Amiina.